Boterevu mukwano oli ku 98 oli ku kachana mu 889 akatonyezi 98 akatonyezi 7 era nga tugamba nti Yesu asobola obulamu bwo wayinza okubanga waliwo omuntu abadde atuuse ku kisenge nga mwami Ssemakula we yali atuuse oti embeera etabuse naye Katonda waffe asobolera ddala. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga Prosper Junior School Day and Boarding batuusaako no programu yaffe n'enganzi gy'omanyi obulungi etuzibula amaaso naye weekyekinga abamu twegoba ku mirimu omukyala ne weegoba mu maka omulaba akunoonyezawo badde ogenda okubeera obulungi n'oddukawo abaganda bakiyita nti ova we bakola baki ova we bajjula n'ogenda gye basaaniika mu ngeri endala gye bawaata obuwaasi naye nga waliwo ekiggoba nga toli wekka. Midland Parents Academic Agency Kiwoto ssomero lya secondary senior 1 paka ku senior 6 ly'abawala n'abalenzi lisomesa arts ne sciences omusingi gwa bulokole bino wammango omuyizi abifuna ku bwereere ab'ekisulo omufaliso ebitabo peni uniform eddagala ly'amannyo eddagala ly'engatto sabbuuni ayoza sanitary pads ery'abawala ekikopo essowaani abava ewaka ebitabo peni uniform ne lanchi. School fees ab'ekisulo $54 ate abava ewaka $28 okwewandiisa kwa $3. Enamba z'essimu ze zino 07838655 oba 0753892535. Mikwana abalungi tukyagenda maaso olwaleero mwami Ssemakula obulamu bwe Katonda yabutaakawa ngena muwayo eddakiika zaffe olwo tunaagenda maaso. Amina. Kati munnange nzize mu kifo kino naye ndaba bye basomesa bikootagana n'ebyenkola omulimu gw'enkola nengamba kati lekanoonya omulimu ati olwasalawo noonya omulimu negubula nengamba ekanzire mu kyalo nnime nzirezireyo ate mu kyalo namaze okusomesa bansomesezza naye ngenda n'enjiri yange ngende n'enjiri kasitaliyo n'abalokole nno yinge ku kanisa yaayo nnime kali akataka ke bangulira kuba yangulira yawo akataka omuzungu ke mbagambye ngende nnimemu kyonna kyenaalima nga nkungula nga wentunda nga wenzimutundu wenkola ki wensaba nga nzira ku kyala ate taate yali alabye omwana we avuddeyo ate kati tuzukuka ffenna mu kayumba ak'ettaka n'enkwata 10 naye n'agikwata kwegamba ate ennaku n'emudda mu mutima nga lwomusangamu ng'atudde nga kugamba ebirowoozo bimuliwanagamba badde ndowooza kugwa naye Mukama atuyamba ne mugamba tata nalokoka Katonda agenda kukola nennima ne bagamba mutima ogw'okukola gwakusigalamu nga ndi mukozi omusumba gyenzoole okuva emaganika kati ndi mukozi nennima abantu ku kyalo ne bagamba kati mulaba oyo teyalokoka ne bagenda ne bagamba yali musumba wange ku kyalo kati musumba oyo mutabani wanywa enjaka ebintu byakola si by'abantu babulijjo kugamba waliwo olusuku lwe naseetinga buli omu naati munnange eddogoliize nayo ndirwanyisa nga nsaba nga nsiba waliwo ekintu kyewayogera nga twakomye wali nga Mukama kyeyakubikulira kye baali bakuteekako ekintu kye bambikulira baali banteekako akakazi akakadde ku mutwe nga kwegamba mu kirooto we nalaba nga si yenze nga nze nina omuntu omukadde ate yakambiwa wadda nga gwe mutwe gwange yefeesi kyekinbadde nga ekyambalo kye banyambaza ku feesi kuno nga kya muntu mukadde ate ng'alabika yafaayo nga muno monna nga nina gundi babuyita batya buno buva mu mutwe situka ngajjudde mutwe nga nina enviri mpanvu bweziti nga feesi mbi gye baali banyambaza nga mbi nga newobeera gwe tosobola jjaga gye baali banyambaza naye kati wenjiga okulwana nenjira n'okusoma nengamba sigenda kuddayo mu buyaayi bw'owini leka nve mu buyaayi mume Mukama nnyambe leka nzire mu kyalo nnimi
aka katono mukama kana abampadde mpeke ekimu ekyekumi mbere mwesi mukama ajja kunsitula ikanzire ku kyalo kubanga kyensigaza sikyalina bintu sikyalina nyumba radio kati nayo yagitwala ebintu nabijjamu kati sikyalina naye katonda omulina katonda ye muyina munywezeza mutegedde kyekikulu mutegedde wano namutegeera katonda nebiki byonna nentegerera ddala katonda nentegerera byanjagaza nanga ate byemwetaaga ng'ate ofuna byemwetaagako nina kutuukirira mu ye kati neŋŋamba buno obuyaaye n'obuferefere sigenda kutuukirira mu katonda nenzira nimba ku mulimu abo wino ne bakuba amasimu annaye wolokoka osiruwala kati kyasiruwadde kyayonooneka nembaga munnaye mbuto kyasooka kuba nabeera kawunga ndaba newe musumba gye wajja naŋŋamba njagala engatto naye nina emitwalo nga sikyasobola mugamba nti ya mitwalo 10 nga mugamba ya mitwalo 5 nga ate ekyo tosobola kikolamu obintu nga bakulabira ddala nga mugamba munaye no yate kwegamba nga sikyayagala kukumpanya mu njogera ennyangu kati mikwano gyange ne bazitooyera nga tebakyagala kukola nange kubanza abantu mbagamba amazima ate boge bataagala mbagamba kati nawo ne wannema neŋŋamba kati bekanzire mu kyalo osigaze yesu n'obutuukirivu bwange nve ne kuba n'abawala bembadde ndaba biki byembadde nsikasika ninzira mu kyalo ninkwata enkumbi nenasanga nekkanisa kanisa nayo balina ennimbi ze balima baagala gazi ya kanisa netukwata enkumbi netulina musumba kyeki muzungu teyaddamu kulabako mukyalo nga yabivaako nga buli omu yabivaako kati nga nange munze nakisiimulamu nga kyavaamu naye netandika okufuna ebirooto nga nkomyewo emutundu ng'essomero eryo liraba nga likyuse litunudde eno mulimu woodi y'abalongoosa tuli ne musumba Tomu tulongoosa abantu tubasala mitima wetugizaawo wetubasala ebiwoolo nga tulongoosa abantu obwongo nga woodi nga buli wenfu wembwawo bwenti kuba nga nsaba nnyo nga nsiiba nnyo ekyo kyonga nga ne taata ngamba neerya kamere era ne kakati ampeera obujulizi ngamba mwana gwe wasiiba wassa nga ngamba lya kamere ngamba taata ekitugoba gwe tukimanyize nakiraba waliwo ekitugoba taata mu nyumba tulina taata mukazigo ne maama n'abaana baganda bange we bati abatu 6 kati nene tusoba nentuba nenima nenfunayo obusente netukomerera kanafa kenalindese kuoloplate atata gyoli nali muzimbidewo kalumu buliri asooka ave wali tuyiyizeeko kubanga manyi sente zigenda kujagaziye naye asooka ave wali ewali jukira mu tawuni buli omwamugeya biki yaleeta omuzungu naye raba ono waasula biki kati nenjaga nsooka muti kati nenkamaliriza kati nasenguka netuddawa mukyalo nze ngwa mu ddiiro bo bali mu kisenge nemima netulima ekkanisa kati ekkanisa naye mukama oyankomezaawo nsumba gye ekkanisa y'omukyalo eyo yali nfunda mu kalumu bwe bati mukama naŋŋamba okukola layiko gizimba ate nga ne musumba yamuwadde ekirooto nenkwate ekisima nengenda nensima ebinnya ngafu ekkanisa eri ku 5-3 nga nene nengisima nzekka ne bagenda oli omusajja ekkanisa agigaziyiza naye nga nze ndi ku order nensima ebinnya by'ekkanisa nensimba emiti netugenda netuteme olwo ne bajja kuba baatyogerako kusanya mukama naŋŋamba tandikirawo kuba kati ng'olwo n'okuwulira okuva eri mukama mpoyo tusima ebinnya ekyange oyo enjaga gyayo oyo teri njaga esingayo tewali agitegeera nga gyamaanyi ate nga nteekamu amaanyi gange nga sikyayagala kudda mu bulamu bwe nalimu kati ne taata wange natandika okuntya kuva ku taata wange onanza olinga alowooza wenkwata ejjambi yange paala bikagenda kutema kugamba ne wajjawo gundi eyo neŋŋamba kati lwalimu nenfunayo busa neŋŋamba leka nzireko emutundu wiiki kati mba nakadda wano neebasebwe nti waliwo omuzungu sleeping bag yange yampa wali wansi womaaso g'ekkanisa ndi awo newajja omusajja n'abeererawo bwatyo nga yeetegereza omukazi naye nze mulaba sibifuddeeko naddayo wali nadda n'amwetegereza n'amala n'asitwawo ensawo n'agitwala mu kkanisa olwagitwala mu kkanisa omukazi n'agugumuka n'agamba ensawo yange ebadde wano pana ensawo ndabiddeko kuza neŋŋamba atutte ensawo mulabye
era wakola ki nze we mulaba mumanya ne tuyingira mu kanisa ne tumanya ne mbagamba wuuyo n'atuwa ensawo tusanga muganda wange mukwano gwange taata wange Musumba Grace nga nze simumanyi nze nazze kusaba byange tumusanga eri manya n'abadde abbye ensawo biki naye yali aganye okwogera gyeyine zaayina endala ne tumukuba maawe empinga 2 n'ayogera ensawo endala ze yayina n'atuwa n'ey'omukyala gye yayina Musumba Grace n'agamba gujja kusobola kati wayingidde dde obuweereza konze kikinze size kuyingira buweereza sibyagala nagamba sebo nogenda kuweereza tandika okole kino nakino obeereko wano yonyambenga naye okolawo nemugamba nali nkola nemunyumizaamuko stori zange nga wezaali nenga mukama naye ebirooto nga ebirooto tomanyi bwe binaabeera bw'onaasala emitima ogizzeewo ne musumba Tom kwegamba nga nemunze sibitegeera sibimanyi nti nyinza nga n'omutima bagusala batya nga kale n'ebirooto byennyini Musumba Tom tusala nga tuli mu ssomero awo tusala emitima tugizaawo tusala ebiwowoolo tusala obwongo emitwe tugisala nga bwe tugizaawo ng'abantu batambula birooto ki bino kati kwolwo bwentyo omusajja amanyiriza buweereza natandika weereza mukama era amaanyi ge najjeeri akaseera kange nakamalamu kwegamba nassaamu amaanyi gange gonna nga nze nsula ntuno era abasinga banda bange musajja ono asula tuno nenkuba morning glory nebakamu nenziramu ashali nga nze manyi nti olina kukuba kintu kyonna paka wali omuganda wange tukola naye musajja mukulu Fred nagamba wano emutunda emirimu mingi nibaako department gyose tulingamu amaanyi okozesa mangi nnyo togenda kumalako nemugamba kinagamba yebaako department gyose tulingamu gyoba okola wekyo nenyingira sekirikale ekiro entandika okukola ekiro mba ndi awo munnaaye nga musumba waffe Musumba Kawulira anteeka ku patro etambula mu kyaki kulawuna nga mbabuulira ti waliwo omukyala gwenalabanga ng'alina obuviiri obutobye kati nga omukyala oyo anyumira naye nga kimunyumizaako obuviiri bwe butobye kati nga Friday buli wempitawo ng'atuula wamu obutobye buno obuviiri bwaffe obwali abakyala bwe bakola obuviiri nga naye bwobwo bwe bwabanga butobye naye nga simanyi baya nekakati nti mugamba naseka naye ngamba obuviiri obutobye simanyi ye aba buyita atya ngamba omukyala w'obuviiri obutobye nga tya kale nga munze wendaba obuviiri obunteeye omutima obuviiri obutobye nga buli awo bubanga obutobye bumasaamasa naye woobulaba bubanga obutobyetobye weebuti so kale kati awo kale Musumba gye nsalako ku gundi naye nga natwalayo period mu buweereza nga mpeereza morning glory mpeereza mu security nkugamba watwalawo ku period nga mpanvu wakawaddeyo n'obasiibula n'ogamba Mukama mpisa okuweereza saddayo kubanga ne ssente ezanziza nayo kyakiwokero napanga ekyokero nga kyenkana akayumba kano obunene we nakipanga ekyokero kyali nga ekitono nnyo kigira mu wiiki 2 naye olw'obutamanya bwange n'amaanyi gange nassaamu nakyo kyekyokero ne kigira mu lunaku lumu kyalina wiiki 2 okubanga kiyidde bulungi eyalina okugyamu ensawo 5 ajjamu ensawo 4 kitegeeza gonna gaayitamu empewo sagala Musumba gonna gaayitamu empewo kati netolono kati oba obusente bwe nafuna nenkomawo emutunde noonye Mukama kati nenkomawo emutundwe bwento nenyingira obuweza nempeereza Mukama nemuweza n'amaanyi bwento nenyingira ne programu ya Saturday ogimanyi eyakabaasa mubangu bwankuya Mukama yanyanguyiriza mangu nayinza obuweza nendaba oyo mukyala w'obuviiri okutonya bamuyita Weetiluuko amanyi sirinzeka kati munaye abatuwuliriza bangi buli Friday nga ajja Friday atula mu kifo kino naye nga buli lwemba mpantulinga nemulaba naye lumu mba mpitawo neŋŋamba naye leka nkone ku mukyalo nakye simugambe haali kuba munze ansanyusa obuviiri bwe obubuka nemukoonako bannaye akyuka yatimulira bwati nadduka emisinde nadduka bisera kuba ndowooza ye muli yamanya ndi muweereza naye nayangwa neŋŋamba Katonda wange n'amala n'agenda omukonako nga bali mu kusinza si mu kusinza musumba nga tanatandika musumba atandika mami wange mwerabire ku Friday Mama Gladys yes kati awo mu process nenga ngampa nayitamu kunengamba nekanda bo bayaze
amunaye nga yaze ne mukona kuyantunulira nenti aneze hana ngamba banaye tandope wadadi mukonyeko wakimuze nesalira omusango ninaye nenkivaako kati mba ndi awo lumu nga bategeka singles conference ewankulukuku nga yewuyo nga naye asonze mubuviri bwe obuviri abo simanyi lwaki yawaagala nnyo naye ate yali connection y'amaanyi gyendi kuba teyakyusanga buviri ebbanga lyonna linamumala banga mugoberera mu buviri tebukyuka asonyiwe naye teyakyusanga buviiri teyakyusanga buviiri nga Katonda naye akola nga naye nga buli wenabo obuviiri obwo bwe bunsanyusa bwokka kati munaye nga naye asonze conference yabasimu nga siguma ngamba naye bulijjo singa nga nkireka awo amba ndi awo ku Friday Polo naguma service yamalako service yonna kati mba mpitamu tugamba banayi mukwata ensawo zammwe waliwo ababajjako nga mwebase nga naye mulaba kolonga mama manno manyishindese njagala ku namba yo kano kabasingo namba yange ojagazaaki nantunulira ndowooza nga alaba ndi muweereza oba ndowooza yo respect yagimpa oba mukama yassaawo kisa simanyi nemuwa enamba nanteramu negenda nemukola nvaako neebase nakavamu banaiti naye ndeka nja kukubira newayitawo wiiki namba nga takuba nemuvaako Friday mba ndi awo nga zze era service yagimayo kuolwo netusula netunyumya natwogeramu netwogeramu namala nagenda nange neŋŋenda ku byange bwe tutyo munnaye lunasinkana omukyala wange divine connection ya buviiri badde sinabagamba banaye ndi musajja mufumba era nina omukyala omu omulungi ennyo era gwenjagala ku mutima gwange n'obulamu bwange bwonna bwonna kati munnaye omukyala oyo kyalimba kimanya ebiseera ebyo era kukumyawo kubanga munnange amasimu gaffe gago gatandise okujja naye tugenda kuddiza Katonda ekitiibwa nagambye TV bwenajja ojja kiraba kubanga omusajja ayogera musajja wamasimaati womutunuulira ogamba oba ofiisi gyayiseemu yeeyo okutuuka wano oyinza ogamba ennyonyi yemusudde katukomyewo owuliriza 98 katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo butereevule ku 98 katonnyeza musanvu era ng'oli mu puroguramu yonna eŋŋanzi muwanguzi yeetawanika mikwano abalungi twebaza bwebaza ekisa kya Katonda ku lwa mukulu Ssemakula ate ne tulaba Katonda okumufuula omuweereza ate n'atakumya ku ekyo n'asetulinga amasimu gaagano gena kumpayo eddakiika 5 zokka ngenda kubanga mbakwata mu ddakiika zange wano ezijja mukulu Ssemakula olinayo akataleke kanga sinabagenda mu masimu kati we natandika okuweereza nenfuna akasimu nenziramu nencommunicatinga nemikwano gyange abazungu bali mikwano gyange mukama nanyongako n'abalala era nga baagala tutandika obuweereza netandikako obuweereza bw'abaana ne batandika okusapootinga awo mpola mpola era nebaza mukama nti omwaka guno twaguze ettaka ddene naye era twaliguze yenyini kuba yewali omutima gwange njagala yamba kyalo kyewaffe kubamanyi embeera gyekirimu twaguze ettaka ddene ddala erimala twaliguze omwaka guno ndowooza wiiki eri bansapootinga emikono gyange so kati ngaovudde ku ekyo omukyalo wange era nebaza mukama yakusumulula n'akwambula eddogo n'akuzza mu kirooto kyo nannyungako n'abantu abatuufu waliwo n'abansapootinga nga tebamanyi naye ne bagamba Ramadani mukama atugamba kukola kino so obuweereza era butambula obw'abaana nina gye nabutandikirayo naye kati twaguze ettaka tupulaninga okuzimbako ekintu ekinene engalo nno n'akalulu mukwano tuweereza Katonda awo ng'ovuddeko ekyo nebaza Mamijasi nebaza Musumba Rebecca naziwa nebaza mikwano gyange mingi banyambako ku mbaga yange babeerawo naye okwanjula n'embaga kwaweesa mukama ekitiibwa nti ne muzeeyi yatya mzee yatya n'alokoka n'agamba mukama obanga ddala bino bikola kye nalaba omwana wange kyayitamu nakino kyenda nga n'embaga mu kika kyewaffe nze nasooka ogitwala n'ennyumba nze nagimuzimbira taata yatya nnyo
twakola okwanjula okulungi madamu gyekinyonyo twakola embaga ennungi era omukyala yeeyagala tulina amaka amalungi nnyo naye n'ekirala ekitalekeka nebaza mukama nti yampa mulamuzi ku isole wange yonna gwa namusaanikira n'atampa grade 1 n'atampa grade 2 n'ampa chief magistrate oligwe era mba kubanga betukankanira nga tutuuse mu makooti era mba kuba nti namutegera nange nanditidde esaani mukwanyi naye ekintu kyeyajjiramu ekifaananyi mukama kyeyamuteekamu kyabuviiri ate nga mwetoowaze nga simumanyi paka mala kwogera bigambo byange n'abiwuliriza waliwo ofisi gye yali akoleramu nampita natya akuyise mu office natya neŋŋamba kati kiki ekiddako mukama semakula waabwe mukama kiki ekiddako nye neŋŋoma neŋŋamba ndi musajja ate mukama nkuwulidde ng'oŋŋamba nti oyagala gyona omukyala naye ndowooza mukama yayogera kuba waliwo yaŋŋamba njagala laba ku musumba bikira agendayo ndowooza n'amugamba olabika ggwe kyoliko tokimanyi naye nga kati tuli bulungi nnyo era kimanyi mwagala nnyo naye nga nebaza mukama nti yapa chief magistrate naye erabira background yange yonna n'abisangula n'abaali baseka ekyalo kyonna kyali kiseka madamu Gigi naye ate ekyalo kyazzeemu kigulumiza mukama bagulumiza mukama kuba twaguze ettaka eddene bagulumiza mukama nakola embaga beebuuza waliwo ko wano we twasomesebwa ne batugamba muddeeyo aba bakola obuyumba bakole bulungi nengenda nengula ennyama yange nengula emigaati nembatwalira ne bagamba kati oyo abatutemu Illuminati oyo bamukwano watu tebannabitegeera naye nga kyonna kyenayiga wano emutundu kinyambye amina singa nafadda naye nebaza omusajja oli eyambuulira enjiri ate nebaza n'enjiri yawa kuba entadde ku mazima kati negendagandabayo bannange engalo n'akalulu tulina kati abalokole waliwo ddala taata wange yali si musiraamu nnyo naye nebaza mukama nti yali musiraamu kuba yagendanga muzikiti wadde amaze okutamiira naye kati ye mulokole n'ekyalo gwe kyenyumirizamu nebaza muganda wange nti naye yajje wano ate ye yali musiraamu ddala naye yajja wano ne bamubatiriza wano yennyini yeyereeta namuleeta ne mugamba ssebo ng'amaze eri yenna amaze okwewaayo mukya ne muleeta wano n'asomesebwa yennyini ne yezza wano ne bamubatiza so kasaa zino nakanunula emyoyo ebiri ne baza mukama nti nkyajjayo n'emirala ate n'ekyalo kijja kukyuka kuba ye wali fokasi yange y'obuweereza amina amazima ddala ekitiibwa n'ettendo baaba ne bakubye eddengalo n'akalulu nange eddala nkiwulira ddala nga bwebaza katonda oyo omulungi era katonda oyo ow'ekiseera omuwanguzi mu byonna hallo ab'amasimu hallo oyo mutukuvu tumwebaza olw'akaseera kano bw'obanga ompulira nga nze sikuwulira osobola okubanga oteekako ne tulaba olw'ekisa kya katonda kansooke nzire ku online church ag'emusumba ku namba ya whatsapp group admin hello hello ajja kuyitamu wangi munnange hello wangi munnange esebaze kasajjanye aweebwa ekitiibwa omuwanguzi semakula esebaze amiina mukwano yeebazibwa mukama webale kuwangula nagondera ddoboozi lya mukama wakisa okusooka njagala okwebaza omwami oyo Mamuli Katumba mukama gwe yakozesa n'ayitamu bannaye n'akubuulira ekigambo mukama akozesa buli muntu singa nafadda oba embaga yo yali olasiya ntebereza okuba nga nkumanyi naye engeri gy'obadde oteekamu you look always to be serious at church mba nti mpeereza mukama munnange yenza olabika omumanyi naye mba mpeereza mukama divine connection eyo ey'obuviiri obuto bye njagadde gudda dolintuki
Mukama Rapero, Pastor George, I love you so much. Hello. Hello. Wanji sebo. Mr. Nazar Sieva Musumba Jeje. Ayi wekitiibwa. Oyogera ko ne mafuko season kikola cha start amiza ngava mutima tugenda mugulu. Esebo. Omuwanguzi waffe bannange mu butuufu bwoleko kukyusa famire wammwe. Amina. Naye bw'osigala mu musiraano mu kubonaabona famire tesobola kukkiriza. Basiraana. Essaawa zino kati famire ekwenyumiriza mulaba kati n'abaali abasiraamu kati baakyuka. Nze mutu omukulu kati mu famire nze yeebuzibwa. Nange ekyo nkyagala kingweko mu butuufu. Amina. Kulikirayo ddala we bali kuwangula. Amina. Akumpeera omusira Mukama. Amina kikompola. Amina. Hello. Hello. Wanji. Yes, Ebaziwe Musumba. Amina. Ebaza Mukama kul'omuwanguzi waffe. Omuwanguzi Yesu Ebaziwe. Amina mukwano. Weebale kulemerako. Olemerako munnaaye. Oli dadi wo eyakola ekyo ekintu akyaliyo. Gyali naye ngezaako okuzzaawo connection eryakulwana obulwanyi naye Mukama wakisajja. Yalokoka. Tannaba akyali musiraamu nnyo. Naye ajja lokoka. Mubeere bulungi. Hello. Hello. Wanji munnange. Ebaziwe. Nsitulira ku ddoboozi. Amina. Yaani kubaza muwanguzi waffe. Era Mukama n'omulungi. Amina. Hello. Hello. Yes, Ebaziwe Pastor Jeje. Ayi wekitiibwa munnange. Omuwanguzi waffe bali kuwangula. Mukama wakisa. Ono ambassador Dr. Njebin Saigwa Yesu. Mu butuufu nze mbadde njagala kubuuzaako kati oli omuzungu wasooka connectinga naye ye waddamu n'ofuna connection yeeyo oba wafuna bufunyi mikwano mipya mirala ye n'omwerabira oba n'akwerabira. Engeri gye baali banyambaza kigawuni ekyambalo kye banyambaza Musumba Jeje nti njagala mutta buli we mulabako so kati olutindo lwakutukawo naye nga mikwano gyange mikadde gyonna ngiina mpozi ogugwe yekka nga naye nga nzikiriza Mukama nti wateekubaawo ekyenjawulo. Amina. Hello. Mukama yeebazibwe. Amina taata. Amannya Mpala George. Esebo. Twebaza Mukama olw'ebikulu n'ebinene byakola mu bantu ababa batasuubirwa. Naye Mukama bw'akulokola ate n'akuwa ekisa okuganja ne famire nebangeraba obulungi wa Mukama ku bulamu bwo. Amazima. Katonda aba akozesa gwe okulokola naye kyonna nge Mukama nsaba kimbeereko ekirala obuweereza ekifo bakiguze mu kifo kindooza nabyegasseeko nga mutambudde kaseera. Obuweereza ekifo nakiguze kyalo kimu okuva ku kyalo we tuli. Okuva ku kyalo kyewaffe ekifo kimu kyalo nga kimu kye nabuusewo ne tugulayo ettaka. Amina. Hello. Nyongera ku ddoboozi taata. Amina. Awe bwekitiibwa. Mukama wakisa. Mukama yeebale nnyo okuwanguza naffe era tuli mu lugendo twagalira ddala kulabika nti tutuuka mu buwanguzi. Mukama waali. Natama okugira omutundu omuntu akola atyakoze bajja kundagiramu kaawo ndabe engeri gyensobola nange okutuukayo okuwangula. Jangwe mutundu Muganda. Kale tugenda kulagirirawo. Asembayo kuno ngendeko kuba online. Wanji munnange. Hello, yes, Ebaziwe. Awe bwekitiibwa. Nze Esther. Omuwanguzi waffe Yesu Ebaziwe. Amina mukwano yeebazibwe Mukama. Weebale na kunoonya Mukama. Mukama wakisa munnaaye bwetumunoonya tufuna. Sibyangu. Naye naffe kati bemereko tujja kuwangula mu linnya lya Yesu. Muteekwa. Amina. Musumba Jeje nkwagala nnyo. Amina. Mukama abalonde. Ono agambye ati obwedda my friend ye muwanguzi of today did he apologize to the other Muzungu and explain him what happened. Nagezaako naye nga sifuna chance eyo nga bannemesa. Ebiro bwe birituuka naye Katonda olina amaanyi ndiiti ojja emmere ku kasasiro n'ogitwala mu Serena. Peace bw'ati bw'ayogedde ekitiibwa kiddire Mukama akalulu bakakubye. Mukama yeebazibwe. Awo n'agambye ati nze neeyongedde okutya Katonda
To be honest, Pastor JJ, that is my best muwanguzi ever. George Senabuli London. Bwatu bayogedde oyo gwe bayita Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. God bless you Pastor JJ ne muwanguzi waffe Sisi Shani. Nanga amafuta ag'okufumbirwa Chief Magistrate omulokole ng'etwalira mu linnya lya Yesu. Ndowooza abasembayo bannange. Hello. Wangi. Hello. Wangi. Hello. Tukuwulira maama. Nsumba jjajja Mukama yeebazibwe. Ayo bw'ekitiibwa. Ono Joy Grace Namuwongo. Muwanguzi waffe Mukama yeebazibwe ssebo. Amina mukwano yeebazibwe Mukama. Weebale kuwangula ssebo. Amina Mukama wa kisa. Nange ekyo neetaaga okituukako mu famire yange eyo yenva. Kama ajja kusobozesa. Kama mulungi yeebale kuwanguza. Amen. Kama abawo omukisa mbere. Amina. Hello. Je. Wangi taata. Muwanguzi kusa Samuel ekireka. Esebo. Akulike nyeyo ku mazzi tewafika. Lwaje ly'abaana. Jako radio taata. Eyo nabo musumba naffe twaliyoko. Atebaza Katonda yamulokola. Mujjayo kubanga ku mazzi eyo samba ziiru lwaje. Omanyiyo bulungi. Katonda yeebale kumuwanguza. Ne famire yabwe neerokoka mu linnya lya Yesu. Tusumba jjajja nkwagala nnyo. Amina taata. Amina nnyata. Amina. Ona badde asaba WhatsApp group eri 7 6 9 8 7 7 07769877777 awo mukwano ojja okubanga obafunira. Nabadde agamba nti otuuka otya mutundu wa Pastor Tom Mugirwa nga tumaliriza mukwano boba yonna gy'oviira osobola okgenda mu paaka empya oba mu paaka enkadde n'obuuza emmotoka ezigenda ewa Pastor Tom era zijja kutuusa wano bulungi ddala. Emmotoka ezigenda ewa Pastor Tom zijja kubanga zikutuusa wano bulungi ddala era ojja kubanga ozisangawo. N'olwekyo gwe mugambe mu paaka empya ndooza 2,200 ate mu paaka enkadde nusu 1,500 ojja kubanga oziraba era zijja kubanga zikutuusaawo bulungi. Mukama tumwebaza oyo Katonda. Amaanyi gonna n'obuwanguzi bwonna butandikira mu Kristo n'osobola okuddayo ku ntandikwa ate ne bye bakola byonna Mukama n'abikusumulula kubanga Sitaani alina amaanyi naye ate bw'oyingiza amusinga amaanyi ojja kuwangula ebyo byonna byazze ng'akukola. Obadde ogolivaawo obadda Mukama ajja kubanga akola omulimu ogw'ettendo. Olagame when you humble yourself to God's voice, He makes all the ways possible. Mukama atukolera ebyekisa ebinalokola abewaffe Stevens kasita asendeka message ntegeera butegeezi. Great weekend Nalongo jeje. God loves you so much. Amen. Mukama mukwana abankuumire atakuumira mpeera. Njagala oteeka emikono gyo mu kifuba naawe abadde akooye abaami abasinga musirikira ebintu bingi tolina gwonyumizaako tolina gwogambako naye Yesu asobola okufuukira ekyokuddamu. Teeka emikono gyo mu kifuba mu ddakiika zino oyatula ebigambo bino. Omusajja ono bye yayatulira mu bbaala naawe byatulira awo n'eddoboozi lino wooliwulirira. Gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nange nkomyewo mu maaso go. Gwayamba abatalina ayamba, gwalokola abatalina alokola. Nange nzija gy'oli era nga nzikiriza mu mutima gwange nti wafa n'ozuukira era nga nkwatula n'akamwa kange nti ndokose. Gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omu ku abo. Kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Taata tusabire ku ssaala. Nsumba nga sinaba kusaba saalika nebazayo abantu nga babiri ababadde omusingi ku bulamu bwange nga baabo. Asookera ddala nebaza mukyala wange waali era mbeeredde era agenda kubeerawo era mwagala nnyo. Mutumidde saa zino ali wala naye mutumidde manyawuliriza. Nebaza Mami Jasi, nebaza Mami Rebecca, mwebaza
nebaza ne Pastor Grace kitaffe nanyini ggulu n'ensi nkwebaza gwakola ebikulu n'ebyamaanyi ebitalojjeka kwebaza olw'abantu abali abawuliriza kabaka taata gwe Katonda yaleeta obulokozi mu nnyumba yange n'aleeta obulokozi mu mutima gwange Mukama n'ondokola mu kufa kabaka waliyo n'ali eyazitoowereddwa Mukama ng'era alemereddwa naye muteerewo ekkubo lye wanteera walokoka era akumanyi kabaka nsabye nga nzikiriza nti kuba mpulira njagala kusabira abazitoowereddwa era abalemereddwa obawa obulokozi Mukama saasira abalemereddwa Mukama obayisizeewo ekkubo lyonna we banaayita okulokoka mu Kristo Yesu Munazaalesi amen. Amikono gyaffe abalungi twagala kwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kana akanyuvu ke tubadde nako wiiki eno ebadde wiiki ennungi ddala ate era nga nzikiriza nti ekyagendera ddala okubeera wiiki ennungi tugenda kumaliriza olunaku olw'enkya okusaba n'okusiiba era mwenna mbaaniriza Mukama abampeera ennyo omukisa wiikendi ebeera ennungi gy'oli ate era tusinkane olunaku olw'Emmande Mukama abanjagalire atakuumira mpeera abankuumire nsigadde ndi Juliet Joko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe God bless you mwebale mbeere bulungi. Eyo yebadde program omuwanguzi tawanika.